Okay, neyanza kachaliko okola chamanyi nyonyo ddala tukyali wangame rasta bag. Yeah man, rasta nsa bagaman omusajja owensa bagaman. So otambula n'ensawo yo bwoti. Nabanga wansawo nga nze tibbaga kweka byonna ne bimachinga. Okay, katani. Era bamba mpita tibbaga Nansana. Rasta tibbaga Nansana. Kuba tibbaga abangi buli Kampala waliyo tibbaga nenze ndi tibbaga Nansana. Rasta bag. Cheza nayo tukusuubira onotero yingira ebyobufuzi. Ebyobufuzi already ndi mu bikole ebyobufuzi. Ni mu bikole ko kimanya abasajja already abali aba bamufe tubateekayo. Fe twate biri mugumu abamanyi tibbaga Nansana representing. Twabikola. Je bali eyo bakansala ba meya bani. Nansana. Wasinga myusa. Gambye fe twateekawo embeera kati byonna gye biggwera gye byatangira gye byaggwera fe tumanyiyo mu Nansana nze eri ku national sibiriimu naye mu Nansana Nansana mwetu embeera bwetyo weyajjera we yakikola nakati fe tusalawo era bo nze nkubuze gwena ofiisi omanyi ekirimu eno ofiisi gwe ono pepa wakatakoma mu kuyamba buyambi ghetto wabula ayamba n'oyo omuntu asuubirwa okukulembera ekifaananyi ndabanga dokita kino omusajja kino kisiige just munnamagye ne yeekubye ekifaananyi n'akuleeta nagansiiga kwegala n'okwata penso wali n'omukyonkyona nedda ono kyali wange bamuyita lumu comrade kati ono lumu yarwaninga kyetuyita Born Talent Foundation e Masindi fe tulina Nansana municipal ghetto team bo balina Masindi municipal ghetto team. Yaman kale tugenze tudde wali Egali ekifo kyolimu bimu ku bifo ebirimu amagaali. Yaman kawempe oli wayogera ku Nansana wayogera ku Nabweru waleesa olotereezaawo ko katono wayogera ku Nabweru wonna bagamba ekintu kimu nti ekyamazima Egali eri mu kifo kino. Yaman abantu Egali eyo waliwo nagisangako nenga ebasi Egali tasibuka mu mmwe kati Egali fe tukola Egali nga tulina ensonga ez'enjawulo okugeza ensonga ziringa 3 esooka yala nti oli wabaga mujje tusimbe wano waliwo omulyo Egali ng'esooka Egali ebyo gurupu y'abayuuti kati omulyo ogwo mugutegeera mutya olwedda atusongera ye atubuya nti gyeguli kati mulyo kigye mugwe musinga okufaako ennyo for instance yayinza otugamba mujje mugendeka mukoleka n'akagerege nze mbasasula kati akakerege kiki akazanyo konna kaba tugambye okukola ke kakerege naye nga kali negative a little bit ke kakerege kuba kali positive tukayita kabadi mujje mukola akabadi kiza tugenda labisa bulabisa katandike n'akakerege kana izo baga mugende mukubire bali bakyali ebikonde baveewo ku street nze mbasasula kati komanda nga amuwe amajanga agenda akola emirimu so kati bwajja n'abagamba nti awo sibaagalawo nga muvaawo we mugaana nga naye agenda aleeta abasobola obbajjawo kati mwenga mubajjawo nga tubajjawo ate kasitoba mu Nansana naddala ng'oli negative okusinziira ku order ffe naffe gye tumanyi mu Nansana nga naffe tugamba nedda tusooke tunoonye naffe ababasobola so kati oluusi mukikola nga muyina omunyago gwe mwagala okujja mu bantu kati ate ekyo kijja luvannyuma era ekyo kyekiri kijja tuze nti buli omu aba n'ekigendererwa kye naye nkulaze lwaki oluusi Egali ennamba esooka lwaki Egali ejja tuba tulina omulyo gwe tujja okufuna ekyokubiri serebu naawe oyinza okuba serebu noga mwana nawe endagano 5 oyinza okuba sekkiririzaamu neetagayo abanamperekera kati goyinza okaba banamperekera negamba nkwasaamu nonkwasamu nempita 6 ne bajja nankaaga nti mpise 6 oli omu aleese 10 abantu nkage mabeganga bakuli kungwaze mpise 6 leetayo 10 esimu 6 ne zireeta 9 nenga bazikuuma just muyimbi serebu oyo ndio mwagala mu Nansana ate kasiteba Nansana awo nga kitabuka nga gonoonya abe Nansana Egali eno mumaliriza oli abatume omulimu kati tekinnyonnyodde bulungi kibuuze nkikunnyonnyola omujazi kyaba asinza okutuma obatuma oli ayinza okubawa omulimu nabagamba nti awantu wali mulabawo nti ennyumba eyo bateesemu akawungu naye mukaliiti nkaagala mukola muti era nga kakimibwa kuba gwe kyolina osooka omumanya ffenna emitima tegifaanagana nze bwe ŋŋaana ate gwe okakima oba oli akakima naye the logic is nti Egali bwe kaba nga weekali akawumbi
ng'oyagala okukakima era sitiru bajja ne bakakina waliwo abakakimayo eggaali eno bwebezze etuukira ku missoni yaayo oba ne bana abali basaalumanya bonna balugendera kati ekibuuzo kyoyagala obuuza nkitegedde naye tonnakibuuza bulungi lwaki eggaali wejja ezoganya abantu kati ansa yeri gye nayogeddeko nti buli omu aba n'ekigendererwa bwe tuba tujja nze nabaleese kukuuma muyimbi sereebu kumbe waliwo eyazzenga kamunye okuyitoola yaman kati waliwo eyazze steve era okuwaata kwega koodi nyingi tugenda wali eyazze okulaba eyamuzoganya wamma bali abayayeba okukibu kuliko gumbi oyo gwenjagala tazze kuuma ono wabula alina gwazzola ne bwanaamulabira otannateesa kwata kwegamba ensonga lwaki eggaali ezoganya ekitundu olw'ensonga abajjira mu ggaali abasinga baba n'ebigendererwa ebyenjawulo era wano wempitira abasereebu abasinga n'abantu abakozesa amagaali mutandika oyiye okuba ne kontrol ku ggaali zino ziba zizze eba gwoba ogiyise gwogizimbye eggaali zendaba yasiza abayimbi yaman naye eggaali neyita ku kyalo kujjawo buli kirimu ayiseewo n'akasimu ayina ki kati ate yo ggaali ki kati ezo ttaano era wano wensabira buli muntu yenna nti jjukira bagamba obukuumi butandika naawe kati nze ttaano nojjo ngamba mwali waffe eggaali yayiseemu ku kyalawe wetusula then nsooka nnenya ggwe olw'ensonga kati for instance kati nze nkyeteekako nabweru nensa ne bakomuledi bange nze zooni yange gyentwala gyempisa Storm Square ghetto yange singa eggaali eyita mu buvunaanyizibwa bwange okunoonya ani yayisizaamu eggaali era mbuulira nsonga gye wayisizaamu ng'oyagalamu ki ate singa mbeera ndi wano ku kibuloko oba okukyaza oba ku kyennabweru oba tugeze omukyenge nanga baaga bayisiza enegga naye nalabyemu tugeze basiti ng'ate basiti mutabani wange mu ghetto era munoyiga basiti kuva ddi nga muyisa eggaali mu ghetto z'abasajja tugenda mweza nga Nansana tugitereezezza era ojjagenda osanga nga bakutte abagiraganya Nansana baavudde simanyi tula baavudde nakulabye nankusu baavudde kawempe baavudde kaleerwe obulyo nga bavuddemu eri ate ziranye Nansana naye nga abanansana bano bennyini nze nsoosa okunyiiga naye nga komuledi eba ggaali togenda giyisa wano bw'eba yaalaali tikka eggaali yo mugende mwerekere sereebu waliwo politiko magaali musajja agenda kuba kampeyini ya mwana kiri kitya amugende mumuwagira omuntu wamwe sina buzibu after siriyo ne bakola eggaali musajja n'abateekamu mmana abapiki ne bazibuukira kwege naye bannene ng'eriko n'entambula naye neyamugumu kugenda ng'erumamu eyo ebeera y'abantu ssekinnoomu era oyo naffe tunoonya oyo omuntu ssekinnoomu aba yaluyisizaamu eggaali kati ekintu kino eggaali eryo abantu bagamba nti esinga kawempe Nansana baali bagiraba nnyo ku kibulooka era nga bagamba nti ennyumba neweebeera etya batandika okusima okuva leero bagenda omalako wiiki nga basimye nga basobola oyita wansi ne bayingira mu nnyumba kati ttaano kiringanga mu covid baatugamba abantu baffe enjala bakawulirako naye gwe wamulabako yakugamba mbu yamulaba oba naye yagamba bagamba kati kyekyo mwana ekiri ku area nga kibulooka era next version katonda bwana batusobozesa tujja kugerako version ku kibulooka olaba basajja abo abakigayo beetala n'ebinyeebwa baketi zaabwe n'ebusente bwabwe abakazi bagenda amasimba gakwatidde eri gakibanja kituufu ekifo kyalinga kyazoganya ebiseera ebikadde era nga tulina Naluma street wano naye yali yazoganya era ne state ng'egimanyi kwega Nansana yali yattabbu ebiseera bye very good kuva wali waggulu neesalako yonna nekkirya kwega Nansana kituufu ina embeera eyo ebaddengawo emabega naye tekikyalinga kiri kye bagamba bwe balina amamundu bakuba obutayimba bwe batema abantu abwe ate ekyo kyakyukamu lwaki kikyukamu nti ffe tusoose okwekolamu omulimu mwabannyini abaali bakikola oba mwe kasita muzze mu kino ffe emirundi bbiri abaali bakikolamu ffe naffe abaako ku byalo ndina oba oli tokikola naye ng'oli mwana wakukyalo kati bamalettema maamawo lini kinkaka nenzijja mugaa kibanda oyiriba nze sinnagana kuyiriba naye first of all tasooka yiribira ku kyalo n'omukono ga mwana gw'omanye ensonga zaakomega mwana ze ebyokiriba nabivaako mwana nombuza kati weyiza naku zino ntunda mmira noga naye era n'okulunda mmira mulimu noga nti gwenkola kati nzeyo ntema abantu n'owanika kuba olaba at least waliwo kyakyuse naye nga the first issue gow'omu kitundu gwe wasonga omusongamu naye gwe omukitundu bw'osirika ttaano naye avimba buvimbi
Omuntu wakutunuulya toyina nnaku. Toyina engalo zo ziri play. Kati otiisa oyinza otya otiisa. Anti mwana kati Katonda ayina ebintu byatuyamba ne tufuna. Nti oluusi gwosobola okukola ebintu nga community yokka yejulira. Gwe nga ne bwa tewenyumizzaako gwobeera ekyalina yaliwo ati kati nga gwe nawe oyagala obibikkirira kati nze ebintu ebyange nyinza oga asiina nnako anti lwansonga bweti emboozi yinza oba ennyingi naye ne gagoza lwaki bamanyi tibbaga enansana oba okategedde nti oyo akakasa tibbaga enansana for instance nina identity kati lwakuba ti nkyuka buli kaseera naye get identity ziri ezi nasoma mu 2.5 nali mu senior 1 2.5 nali mu P5 nali akuzamuza kati nze nali ku new style Kawaala mu senior 1 2.6 ye yali senior 2 kati Kawaala teri muyaya amanyi tibbaga ne bamanyi babangida era babangida nabweru babangida yali watabu omwana babangida bannange nga babangida so ebiseera ebyo wali watabu nali mulala kati nenva mu babangida nenzija ku St Mary's kibaita St Mary's 2.8 nenfuuka tibbaga kati ate abakuwa version ya baga yabagane omuyayo yatamulaba bannange wano wali babangida wali biki so compare akantu ke wali okoza munnaga ante bajja kulawo keerabira abaana b'essomero bamanya bava mu ssomero bagenda bazoganya ekyayi kitundu kati nga tuva ku new style Kawaala awo 2.6 senior 2 netufuluma bwoba omanyi new style eyo ng'era ogitegeera bulungi ddala enkadde nga bagikumiriza simanyi bufumbo bwalema new style omisege kyonna kye baatuyitanga fiizi nga tusasula 2 kitundu 2 kitundu ng'oza teri za bibuuzo toyina kirala kyosasula uniform ne bwayagala ogigula ebweru tusoma time of arrival tutuuka 2.15 kwegamba lyali soma gali free tusoma ennaku 5 Monday paka lwakula teri weekend teri play teri kisulo kati ng'oba osomye oba tosomye ng'abaana bangi ne ku parade nga Mr. Mugisha akwata kamukalakasa is it okay ye bwatuuka ogoba fees tasoma lolokoolo ate nasasula gendeeka nga bagulawo gwe tumwenna nga mugenda nga lugo lwante amungo bagambye nti battery gize kansoke mpumulemu terezeyo katono tukomewo awo nyiri tutandikira sobola okunzika program y'olwakazi. Okay. So kati mwena ne muddeeka ne mugenda. So kati ate abamuntu batwala ng'eya divine naye abala nga ne kusomero tetutuuka nga yige nti abaana baabanga bangi. Nga n'omusoza tamanya baliwo abazze. Nga kizibu. Twabanga ABCD twabanga ne streams nnyanya. Naye nga buli stream kati ze nali mu stream C senior 1 naye nga ndi 127. Mu stream C naye nga ndi 127 naye nga oli abalaba 130 plus. Nenga ulio ne stream D chokanga ulio FB kwa abaana 5 plus lukaga mu kirasi emu so kadinga no musomesa babiva kasita asomesa bwati ne kiggwa ayisa tuteye ekitabo nga akugolola atasomye ayizulunga batono nya abali identical nemwe yenkuyanja y'abaana nga yibabangida bamumanyi kiza gwa kubye wakola nga ku ssomero uniform nga fetu zitunda bakwate twali tukagala tukola mu ssomero nga fetu tunda uniform nga mwaba zirina yali school time gwegala uniform oyagala nsawo ya ssomero oyagala bitabo oyagala ngatto kati nga tugende ebweru ate bwe bubanga tutulina bitabo mu ssomero tugenda bijjawo mwina birumba mu dduuka ekyo gw'okyogende nga tubijjawo bweru oba mu dduuka oba waffe tubikimye bweru ne tujja nga ffe kwegala ba businessmen ku ssomero naye n'omukulu akubuuza amini omukulu asobola okuba nga akiwulira essaawa zitugeze Mr. Mugisha ina watudde new styles asobola yo kukiwenga naye tamanyi nti kyalingawo. You get the school was so big, heavily populated. Ebyebweru ebimwana saagala nnyo byogera jjukira oba okuza oluusi oba olina abantu abakuyita obuvunanyizibwa wagenda nti waliko booti oluusi kegayebeera litaaniye kyakubiri tulina ne ligasi kati zetuzimba because kati nze bwe mba nabikola nga mu butamanya naye ntuka kati nayiga omanyi Buju Banton yaga maama wo teyakubulira mu buto naye bw'okuze n'otegeera okozeewo ki yali question ya Buju Banton yakibuza nnyo abayaaye mwana ffe waffe nga nedda kati otegedde yutiman kati okozeewo ki ttaano mwana nagenda kusomero nasoma naye siina mulimu okitegedde toyina mulimu kati okozeewo what shows that you went to school my youth
so kati kyekyo nti naffe tulina we twatuuka nga tutegedde tuwamabiri byali byansobi kati lwenkifulumya mu maaso g'abaana abamu mulimu ab'emyoyo eminafu nga jjalaba nga encouragement yalowooze nfuuke nga bwali kumeze muga biri tobikola the shortcut ova okufuuka kyendi yeeno nze mulaga shortcut mwayitira afuuka ebbaaga kyekiringa oli alowooza tugeze ebbaaga yomba rasita mbu okufuuka bbaaga ayagala sooka kufuuka rasita tugeze bw'aba awulira nti nkubwa amasada ayagala sooka kuwa which is wrong gwe wegala kubanga baaga oba kyebayita baaga zikopi tuukirira baaga obudde bunziro kako tujja kudda era tufuneyo episodes obwenjawulo naye sokunnyonnyole omurasita mulina ebintu byammwe ebyenjawulo naye waliwo eyo abalasita ntera okugendayo nga bafumba akanyama ako kampisa bulungi nnyo era ogendera embuzi eyitawo ne basala abalasita ekibagaza ennyama ki abalasita ba mirundi gya njawulo waliwo abagirya n'abatagirya waliwo abalya ennyama n'abatalya nnyama kati nze ate njirya naye barasita bamu tebalya nnyama lwaki tebalya nnyama nti abamu mu kwolesebwa kwabwe okw'oburasita kwegamba ayambukayo kwegamba abamusagala kukozesa kigamba nti ayitawo nnyo naye atuukayo nnyo ayambukayo to a level of tayagala nalaba musaayi gwayise oba nnyama eyo kati ffe mu busiramu kye tuyita imaani abayimaani kali nnyo mu burasita nga n'omusaayi okugulaba nti ennyama yavudde ku nsolo asooka okulowooza ensolo kibambi gye basse naaba nga yo omwoyo gwe gwa real kwega kye bayita deep love to an extent muno okuba munno oluyiya abatayagala atambula n'avaawo era n'ebiseera ebisinga bulwava mu works of gyoba musomesa bwava kutya agenda mu kusinza baba mu kusinza amasinzizo gyegali jjukira naffe katwakkiriza nti Katonda yatuwonga buli omu osanga omulasita nga yakkiriza mu busiraamu omulasita asikiriza mu bukatuliki omulasita mulokole omulasita musamize be bayita abasamize culture and tradition so kati buli omu alina gy'asinziza kuba gonna masinzizo oba masabiro so kati kyonna omusanga owaava eri alina essabiro gy'agenda baba mu kusinza ebiseera ebisinga nti abo baba tebaagala nakulaba ku bulumi tebaagala tu implement ekintu kyonna kati obawo ate other race betuyita ba moderate rasta nti yalo to spread the love of God era omusanga akayana ne bano akayana baminoga nekikunawo kayana nnyo ate oli mu rasta kituufu ye ate ayina kuba nga asomesa akola ebirize role model n'ebintu omutalina kwefikisinga nnyo naye ate oli omulala era ye asala n'ava olusi babeereyo tubasanga mu tempo gye babuulirira beekuumira eyo barasita era mwemubaira baklaji betuyita ababuulizi b'omu temples ez'abarasita mwemuva abo abalonda ababuulirira bekansala kyetwaligambye bwe tutyo mwemuva bannaddiini baprists asobola okujja n'akusomera bayibuli nga murasita naye ng'asobola okuvuuna naye nga tagenda mu kyaki nga murasita asoma kule n'agivuunula naye nga tagenda mu muzikiti nti oyo aba mulonde mu ngeri ye ate teyeeraga ffe tumunoonya kani waba wano wetuyise ba moderate rasta yabeerawo mu community annyonnyola embeera ze za identity agirina aspreadinga mukubi wa music deep music baba bakola emirimu egiri open very fast kiki ekibagaza muziki w'abajamaika nedda si w'abajamaika gamba naffe tuli ba rasta abajamaika bayimba music wa kirasta naffe tuyimba wa kirasta kugamba that's the music of rasta so music si w'abajamaika w'aba rasta kireza n'omurasta ali mu America mu Canada omurasta yenna everywhere you go their music is reggae nenga gundi yammwe ekitebe kya muba mulina genda Jamaica kati ate the king of Rastafari movement Emperor Haile Selassie nga bwe tugaa nti okusooka byalingawo roots and culture olw'endabika and identity naye mu kye bayita Rastafari movement abantu okutandika okuleetawo kye bayita enzikiriza n'engoberera y'ekirasita yatandikira ku Emperor Haile Selassie nsiki Ethiopia wano King Selassie yali wa Ethiopia yali muzukulu wa Solomon yaman from the king King Sheba the line era Bible foretold him yamwogerako not until we have the last king from the lineage of Solomon David and the other one balinga basatu David and Goliath no Goliath ate bane David kwata namkuba ejjinja ne kwegamba abo holy prophets of Jah kabaka yali asemba yagerwako mutabani wa Menelik yali Selassie yatandika Rastafari movement bakukirije tugaa nti abaaliwo balina identity aba need Rastafari spiritual movement ogigoberera nti kati ffe tuli barasta tetuli bakatuliki tetuli bakiwala ffe tuli awo
kakati nsabo semena kano tubaawula tutya mu abalasita kati gwe wano nkusanze njawula nte lasita omulungi n'omubi nga sinnaba bawulira tanduyinza okuba tetulina specific differentiation naye tugamba muli balabira ku bikolwa byabwe osobola okwawulira mwana omulasita n'omubabbiloni kuba omubabbiloni osobola omutuya n'omulaba alina obuviiri mpozi nga byogamba kyebayita physical identity ti physical identity omugwa ogwanga ogula bagiyita nut dread nut dread togirookinga togikola yo yeekuza yokka ebeerawo gwe tuyita roots omulandira gw'omuti gituyita nut that's one identity of a real rasta kati zino bita ziri mu buzi temuli yadde akawuzi akabibi bisiziranga ngamya zitwekangamu akaziga akabibi tewali kirimu just zeekuza wezi temuli kirimu kireza zino zonnonde ejja yakkiriza zibeere bwezityo kyegamba tikati oyo rastaman alina identity ate ye yaddala naye ojasanga kyali yabulookinga n'ateekamu buno simanyi bupini ataddemu obubidi obutategeerekeka n'awummula ennyindo oba okutu oyo babylon last era ebisinga batera baba bati basiyazi era bw'osanga nga rasita simanyi aduye ate ekiviri kyonna kyonna n'akitintinga oyo bati basiyazi be babati abwe era ne mu ghetto tuspreadinga nnyo gospel abaana b'omu ghetto temwemanyiza nnyo kutintinga nviiri sayini ya buli obusajja bulukaaga nkaaga mu mukaaga bubati busiyazi bukagawira ebintu byebukola mwana byesittazana nnyo ate nga ffe tetubyegwe kuva mu kalcha yaffe yafrika togimanyi ttaano ffe ebyo tebyaliyo mukazi ku mukazi nti wakibuuzaako wali nti abalasa tofiringa tya kufuuma kukuwasa buli mukazi ku musajja full stop era ng'ajja oda okuva mu edeni nga bwe tubiwulira nti adamu yalina ne eva wajjukira jja teyali musiru kukola adamu nawumalu so kati ebisiyaga temubyetaagirako tuba twala emisinde mu ghetto omwana genda obuze rdc ali enansana wajja kukubuulira ripoti zisibira ku mmeza jaya nti wali ogwe tusokola mu ghetto asiyaga abaana nga tumuleeta jaya nti waliwo amaka g'abasiyazi nga bagatwala kituufu mwegali mu ggwanga mwebali mwana abasiya babylon system bwegali wali ekirungi waliwo n'ekibi era mwebali mwana mu uganda yaffe ne mu nansana yaffe mwebali nnyo mwana nga bakwatamu abaana nga babikolamu abaana ewe nkulabira muganda wange wetukulabira network mweri omanyi ffe emirimu gyaffe tugikola nga kati wano baga am sitting naye sinze ndi wano nzekka tiimu namba weeri mwana era golwabo bwedde obusimu bunyiga tukoonako wali baagala kumpa lipooti olwo omwana bamuteresa emida bambi babadde bayisaamu poliisi naye bakwata just byakye ne bamuterekayo naye bamutadde wande netakyaliyo aido just babadde bazikola operations zaabwe ne bamuluma wansi eri wansi ku 3 ne bamuteekayo ne balina operations zaabwe tesobola lwana state kuba erina operations eba eriko so kati for up abatuuze information ne bagireeta